Yes mukasi akantu olekede kyalweshewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Mary, how are you my love? Obulamu bugamba ki mukwano? Oli bulungi? Maze wiki namba mwana gwendi waka saundi wange ya nakasula saundi wa mirundi esatu sikyagenda ku recordinga ate kati ennaku zino kanje kyali wange ate nga saundi wa bbeeyi kamu kitundu kamu abiri nenga akansooke nekkakkanyemu ndi waka. Kati oliwa tugendeko somewhere nkusange ewaka baninza okusanga ewaka tukole tutya tugendeko somewhere tunywe kacaayi nina ne byenjagala okunyumizaamu kubanga bwe nkwata express kyandinyumye nga twesanga wano nga kajjansi kati okudde n'amasuba ate kiba kiwanvu ate ndabanga gwe atali mu muddo eva waka oba ojjeko naffe eno. How do you see? Okay, kati tukoze tutya mukwano? Simanyi gwabeera ngamba tukole tutya ddiya we. Lwaki tetukoze tuki? Oba what is your program enkya? Like from kumacha from nga saawa 3. Program ye eri etya? Kurenkya. Ku Lwokuna jjukira mba nkola program y'abanoonya olw'olunaku lubeera lufu. Hello? Wanji mukwano? Mbadde mpazi waneno nkyamirawa? Goli side ki? Ndi wano nga ku kino ekikulu like nga nva ku Sky Complex. Kati olaba ekyo ekyambuka ku gundi. Olaba ekyambuka ekyo kyennyini ekyambuka Kabojja. Oli boda? Ndi naye. Kati mubenga abambuka ekyo kye bagamba ekyambuka Kabojja omukadde. Then bw'oba oyambuka bw'oti ku mukono gwo ogwa right ogenda kulaba Mulamula Lane. Mulamula Lane. Ogenda bba wakaweta ku Mulamula Lane olabe Bishop Tutu Road. Bishop Tutu Road. Kabagule gate kabagule gate yabenga bakulengera. Mwana gwe nkuyisa tezanya ku pool table. Mwana wanene ebintu nga bingi. Wasanga pool table. How are you banange? Hi my love. How are you? Welcome. Ngo yangu ye wallahi mbadde sikusubira kati. Omwana mvuze mangu mangu. Wallahi yo yangu ye bana etusanyisa kulaba. Tugenda fumba. Bineno byokola ebyofumba tukola akantu. Chikujidde mbongo. Nenkubuza tufumbe ekintu katukole akantu tufumbe. Njagala nnyama. Ennyama jasa agenze gireeta. Kilo nga 3-4. Iye bagenze gireeta. Nga wakedde Valentine omwambala. Iye nange bangambye tebabirivingira mu Valentine. Nange mwana gwe watachimpeera nnoba. Okakasa. Wallahi sigenda. Valentine egena kuno. Mwana gwe. Abantu bonna basinapping ne bafuna kimuli. Nze nange bangaye tebakkiriza mu Valentine tufumbewo ennyama tulye. Mukwano balina bitu oba tebabirivinga bwaba tabirivinga abireete nga Valentine tennatuuka. Obanga ewedde nga tennatuuka awo kibase kikola kati abenga akuwadde buwi bimulye mukwano tageza banna nze kanegire wali netegeke tukola akantu badde sikusuubira kati mali kusuubya sanga 2 kati ng'ogenda kukolera mu lights tulina amataala wano mwana gwe naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona bu surprise ekisooka wantegera kuva kuka
kirewo bofubutuka surprise yo tugikolera waka kana ngikwana balungi abatulaba mbajukiza program omusoma ga surprise loved one bannange nina batera ya malowoozi nalimbye Mary Nambwa era ekimuli kiriko I love you Mary era ekimuli kikino kiriko cash $5 ne cake eriko I love you Mary okuva ewa Haji naye nina mugamba tera nabagamba bwe bampa surprise yo sagala mpulire ne bwe bamukwano gwange mukwano nze njikola era Haji wakulidde omuntu omutuufu namwise ne mugamba Mary nga twebuzeeko kuba ku birthday sikulaba jangu nangamba nyina ebinsumbu mwana gwe ndi waka nagwamu amaanyi nasikola nangumbi ku channel shifa bikine mga kale jangu tufumbeko ekimere waka bazze ne tutandika okukwata show ngawe mubirabye eya spend a day with Hope Shifa nemga tufumbe nga batunyumyamu emboozi tubiteke ku show ya spend a day with Hope Shifa ku YouTube channel ya FMP ya Hope Shifa Entertainment nenga bino byo mgena biraba ku we omusomo agarawo surprise loved one era gwe obato wa subscribing ku channel zombi ogenda suwa era mwa batulabira wano mugenda mulabe surprise jetandikire ne tubadde tunyume but come with me mulese mu kamera nemga asigala ngongea nkyusize engoye kati ate nfuuse mulala bannange olozane antina bakite agenda kuzirika nenga mbajjukiza nti Hypex Studios bali busabala road na chana nkumbi ya Cobbins Moto we bakafuluko ku efana katugende kuba kati emmere yidde agala kujjula okitegeera ate omusajja obudde bw'omenza okola na surprise ayinza okugamba mukazi nga tankubira akolede nange gene jangu mpola mugambe sigala ngombe nasabira nawe bambuuka tubuuka stepu zange naye nga oli gyali akwata naye bannange akamere kawunya bulungi okimanyi omuntu anyumirwa nnyo ng'alya buli naye era abagenda okulya emmere bagenda woomerwa kuba mpulira akawoowo enaawe ali ku kamera oyagala kati nemwabeera ku kamera mubeera mwagala okulya emmere nze bammanyi wenewe mutalya mwagalira ddala surprise surprise Mary surprise the body mitwala 5 surprise oh Jesus this is surprise Mary thank you I love you Mary thank you so much my love ani go webaza credit etali yange Mary are you for real yeah shefata surprise oh my god anako wansi kirayo aberenga asoma ku kigambo muleke nange kakwansi tumusanze mufumbiro kwano bino ebintu nga binene surprise soka gwe snapping nga tunabajira surprise sikugambo teba mkwano Mary totawana teba surprise ale Valentine surprise kasiki kasiki I love you Mary yiyo keke nene bwagoga I love you Kasente yeah kale bino byaliwa
biba byaliwa surprise kwano ani gosuubira Mary ojja kuteeba ani gwes kale Shifa naawe tokikola nkubbireko tagwa mikwano tagwa mikwano ate tagwa mu baŋŋanda si baŋŋanda my man honey naye teyaŋŋambyeko surprise bagyogera simanyi you have a man over manis my man naye yesimwogera linnya of course eryogera ly'omuyita waba yeye Haji g'osuubira bw'aba nga tagwa mu mikwano kati ku bisimu obuuze Haji gwe yakoze bino nkwerekedde sijja kuyisanga balala self service gwe mukubira essimu kwata essimu okubire g'osuubira nga muli mulaavu naye omubuuze gwatumyeko Hope Shifa okumpa ekimuli nga kiriko emitwalo 5 ne keeke ne baluuni nga biriko I love you so much ayi maama atuuse wakasa akuba ssimu abantu yagambye agunona wallahi waba yakikoze tamanyi kyeyeseeretedde takimanyi you money don't know this is so beautiful I love it onkozemu obuntu obula wasafaze nakokufumba mukwano naye Mary okkiriza abantu bamanyi okuŋŋamba Shifa gogendo surprise nga mukwano gwo tojja mumusobola wallahi mbadde simanyi agannyabo mbadde simanyi omuntu nga yakuguka mu kintu nga kike wampise wano kufu ompise waka mbadde sigenda navaayo kimanyi koze no week yonna nabadde njise kubeera waka I wasn't feeling well I had to be home ngamba wabula jangu Shifa sigwe akoze ebintu bino asinze ebyeddala saga I swear ndayire ki ndagaako kwabikoze ndagaako katano soko stickinge kulinnya limu nze sibbirako mukwano kati ndi mulimo gwange don't destroy my job toweegeza mulimo gwange Mary my man you're a man I don't know Ugandan man Ugandan man amulambeka gwe omusajja mnagana nabera n'empisa nnyingi bweziti nagala ekirabo Valentine kasiki this beautiful bouquet which smells so beautiful with that ani gosuubira Mary si nze mbadde sisuubira birabo mukwano ebyeddala kati mnange kati eyabikoze eyantumye ye yaŋŋambye muli mu love ebyeddala wallahi kale yaŋŋambye mukazi wange iye n'agamba mukazi wange mukyala wange kati yazze gy'oli n'atandika atya ate anoonyereza ennaku tezibadde 2 yasooka nanoonya ku Airtel omumanyi bwe sikwata Airtel bambi nanoonyeza okwo n'alaajana bambi omuntu oyo yatuuse n'okkuba essimu naye nga yeggwa atava ku ssimu ngenda owulira ng'agamba bannange waliwo omukyala nsula ku mutima gwenjagala ennyo gwendowoozaako Shifa njagala tukole ki what can we do for her and that person you're in love si friend bwe najja ebirabe bye no way saakubulya nti Jenny ya shopping idde omwana agambye mwagala nga naye anjagala kwagala simanyi bagga omwagala naye he is in love with you waliwo n'abaŋŋambye Shifa amadde omukyala nandimuwadde ekimuli ky'essente naye baabiganye mukwano wano wabi olabye wabula sente ze wansuubiza ogenda zimpa kisi ogenda zimpa namugambye etya ku ssimu ogenda zimpa zino tezigwa mu ziri mukwano
waziri ezigwa wali twaziguzeemu emmere ennyama bagyongeza buli kiro y'ebiri ekituufu ennyama okimanyi naku zinyama ennyama bagiseero singa enkoko. I know. So whoever did this naye nkugambye omuntu that person mwagalana, you're in love with that person. Really? Yes. abadde bangayanga mwebageza basifumbira nabakimba kubya equalizer abadde baseka era nga nze bannaaga ate bambi akyanguyiza nga ne valentine tennatuuka kuba manyi valentine awo ogenda beera mu dduka yayengenda kuba mpapa naawe ate nga akimanyi tolina bugumiikiriza. So tell me that person. I'm not going to guess. I'm not. You're not? I'm not. Tell me. Okay. Yes. That person. Okay, kankugamba omuntu oyo. That person is mumugambe Jas. Kamubbireko. Ani ajjo nnyiiga. This one is my friend. Mary Teeba. Omusajja akwagala. Simanyi naawe oba omwagala. Anjagala. There is loving and having a crush. He's loving, really? Not crush. He's loving, love as in love. Alabye nnyo busata singa ngamba wasifuna kirabo. Noba. Kati ani oyo yandibadde concerned nga tufunye kirabo. Abula bambi sigenda Teeba musajja yenna. Banaye tufudde. Mama tusulewo Mary oba tetuli akanyama era ngambye bano nabagambye emmere kemala okujja. Soko snapping ya. Personal pass. Just kwata mnange. Sajawo. Wakwagala. Wala yakikoza. Nze simanyi kubanga yankubidde ku private. Ndoza yategedde nti nja kukola ki? Ajja mutegeera. Ndoza yategedde nti nizo kubbirako engeri gye tuli bamukwano. So enamba teyalaze erinnya teyalaze oba ye Uganda. Omanyi bana yakozesa no namba simanya ereeta no namba. Simanya private. Yoyo yennyini. Saving amukwano snapping. Yakweseza private. Ne keke mugitadde wala esembere wano. Ja soko sembeze wano keke bambi. Boss wange tagama nti sakoze keke. Yakweseza private number Mary nange kyokka bambi maichali. Sina bwe nkugamba nti ye gundi. All I know is this person is in love with you aikatakwesibaako. Kyensuubira si bya crush. Crush ye yeegomba. Ono kyeka mwagalana. Kwata. Yes. Ani yatanzedde obuzina bwa keeke yabukyusizaamu ku bwemmere. Nedda kwata wano njabumu. Agambye I love you Mary. I love you. Yagambye akwaga. Okumanya omuntu ono akwagala. Abasajja abasinga abantuma. Bakugamba shifanjiyize ebigambo. Naye ono yakiŋŋambiddewo n'aŋŋamba teekako I love you Mary. Si crush twagalana. Ye nkugambye abasajja abasinga bagamba shifa yiya simanyi bigambo. Nange 10 jangu olina. Gwe. I'm so happy. Abasajja abasinga bagamba shifa yiya abantuma yiye ebigambo byoteekako but yaŋŋambye teekako I love you. By the way mwabadde mukaso much. So much nakeerabidde oba bandage ku message bakabadde. Ngambidde ku phone call. Wallahi nkulayirira ku simu gye yankubidde. Naye bwe mba nkubbirako ku muntu oyo ebigambo bye si bingi. Anti awo mba nkubbiddeko. Kuba ebigambo bye byabadde bitono. Kati ndayira wallahi yankubidde nga tuliwo. Nga alajanye ng'essimu zonna ataddeko message. Kanjagadde. Era yategedde nti agenda ayita muggo. Kati mbogenda teekako nambwayo. Surprise abikoze. Muntu ali mulala. Sina muntu gwe ngenda Teeba. Neyanza nnyo sente zaffe hani. Bamuyita hani. Hani.
Nenzo nye sente zaffe Mary ojja kwogera erinnya ly'omusajja. Asisobola. Kale ojja kwogera omuyita Hani. Omuyita otya? Hani. Konanga ita Hani, baby, my love, my world. Yes. Mwana gwe yaganjogera erinnya ly'omusajja kubiriwo. Bandeka. Kale yogera ky'osinga omuyita. Hani. Omusinga muyita Hani. Mary. Waliwo era kyoyogera ne tumanya nti gw'oteebye oba y'oyo oba oli kati mukubire mugambye nti ye Hani. Mukubire tulabe. Anti yankubidde ku private. Tosobola gikuba. Tosobola callinga back. Because I don't have his number. Naye gwe singa otunudde mu ssimu yo n'olaba gw'osuubira era okukola kino. Okuba privately. Gw'osuubira. Kale okubukodyo bwonna bwe yataddemu bwe nkugambye. Naye ennaku wabula bambi. Nze munnaye sigattika. Mbeera Ani g'obeera naye? Hani. Mbeera n'omuntu omu. Gwe bayita ani? Hani. Mama nyawo. Bamuyita Hani. Ije. Ye Hani. Bannaye Hani wa Mary. Yagambye era waliwo ky'ojja okwogera wadde sirinnya. Ebyadda. Password yammwe. Just yange nti balina password yaabwe. Mary nkubiddeko ekimala n'abantu bakiraba. Bannaye. Tina wabula kati eno shegenda nyuma ndaba yakatandika butandisi. Kubanga the flowers look nice. Thank you. But what I tell you, Shifa now okimanyi. I can't speak my man's name. But yagambye omuntu eyangambye yangambye muyina that password. Eyamma ate password abalaba bagimanye Shifa. Mary zondaba nali surprisinzeeko abakazi bananga ba musajja omu ku Valentine. Bonna ne baba happy buli omu gyali n'omusajja n'akiraba abateebye n'abatamuteebye nga n'erinnya lye terina erifulumidde kati oyo ye Shifa mu kintu kya surprise ng'erinnya terirabi kati ate mu kintu kya surprise nyinako abafumba ababiri nga bombi benzi nedda sikyogedde ku gwe omukazi ng'ali bweru yagenda n'afumbirwa n'omusajja n'awasa naye along the way nga bali ba high school lovers omanyi this love eyedda jasa akutunuulira agenda kubbirako gwe omanyi nti naba surprising ne surprise abantu ne bagiraba naye nga buli omu asigazza amakaage tegonoonese ba babiri ne beekolera ebyabwe ne baba happy kati oyo ye Shifa tufumbye emmere jana yonna gye nga buli omu wano aseka akutunuulidde konze kaŋŋende ngeya naye ozabyokugeya bibaddewo tebibaddewo era ŋŋambye Shifa is a good person ng'oli bwe ŋŋamba yogera sigenda kuggyako kamera kumbe mwantegekeraolutalo ŋŋambye bwe tumala okulya ajja kukkuta bwe tumulinda wano Haji ajja mukubya essimu emu oba ani amulinze Haji yes Mary teeba amukubira mpi ayitewo akole kyagende nga tetumufunye kumaliriza byaffe naye ŋŋambye nyina mufuna nga tetunnali engeri akanyama gy'akaagala. I love you Mary. I love you. Banange he loves you. Just kwata bulungi oviewing cake kuba bamu tetugenda zifuna already tukimanyi oviewing cake. Oyinza obutafuna ke olaba nze kati nno mbadde sisuubira bintu bya Valentine. Era yo ale Valentine. Mbadde sikisuubira. Wow, this is so lovely. I know. Kunkoba kumanda nja kufumba. Okumbira ani oyo? Hani. Mwina password wallahi. Mwina password yammwe. Password kimukwano. Iye yagambye omwina ako ka password kammwe. Nze naye koyogera naye n'amanya nti yeye. Kati Mary yogera ye ekintu nga mukimanyi babiri. Ngachammwe babiri. Ne hani? Ngachammwe babiri. Bwatu sibye okulya. Era tugenda kulya. Leta mbajulira. Nze nkwatayo It is a 2-in-1 show. Spend a day with Shifa then tuinamne surprise. Nekimanyi surprise nze nga sibitege. Naye oli muntu mubi nnyo Shifa mbadde mmanyi bikyali. Wadde olira biwulire. Bawange tasobola kujja mu inbox yo n'otaŋŋamba. Kituufu. Nandi saategedde ya 0 nsonga it's a private number.
nange singa nategedde Mary wange omubwati nandigambye omanyi nti gundi ali inbox yange ndikuyita naye Shifana nawe kati kankyusa omupiira ba wange nakubira simu Shifana otangamba really ani eyankube ebyo nannenya tumaze kino Mary tonda ivati Shifana da kiradamu tuli ba mukwano ya besties. Yes, how can my man call you and you don't tell me? Diversion, even if Mary. it's a surprise. No. Yes, so I've loved the surprise. It's okay. How can my man call you and you don't tell me? Mary, how can your man surprise you and you don't guess his name? Mutufu nno bangenda nange swaliramu. How can my man call you and you don't tell me? Anti saategedde ngeri yadde private nga simanyi oba yoyo waffe oba bana beesiba ku bantu. Let me call you. Okay, bring her phone. Akube essimu. Tesa mukubidani njagala mpulire. Okay. Kuba? Banga. Kino kinene. Naye ezo surprise ataka tezirireta hata ataka. Wala mbadde oninanze tuturu turu tuturu turu. Okoze ebirungi 9. Emirundi nena. Atunako ku message. Olaba kusinzira ku conversation. Tabirimu. Simanyi nejja asaganya okusnappinga mu iPhone 17. Nugu. Soko ja okwate simu eno snapping. Omuntu agambira awo mwe ebirabo biddeyo abatateebye kati tubisnappinge. Bizeeyo. Kwata ne kano. Kwata ne kano wano. Kana kafeeta kalungi. Naye bannange. Mmere eyidde obudde buyise. Ate akamonde kagenda jjira nnyo bambi. Naye Shifa oli mutema. Wali basasoso oddi kuba omuntu n'agweri. Netontiisatiisa Mary. Just kugamba ko bugamba. Surprise. Yeno bime mentolanno. Sako oddemu okongeko. Bannange tujjule. Mujjule akamere kayidde. Mary soko oteebe. Iba mugamba ateebe Aunt Mary tulye emmere. Mujje muŋŋambe. Mugamba teeba tulye emmere. I love you Mary. I love you Mary. Love you, love you, love you, love you. I love you, I love you. Loves you. Yeah. I love you too. I love you too, Gondi. I love you too, honey. Hey, baby. The sikuli ankongo oyita hani lero lwensoose. Pozi nga oliyitira eyo in the bedroom. Mukwano. Nze hani muyita baby. Buli okimanyi buli linnya ndi muyita. Sweetheart, honey, Nedi wali baby. osinga omuyita. Honey. Diri wali osinga omuyita ng'oli mu bantu. Mu bantu. Anti nira nickname eri buli wamu. Kati omusajjawo nickname yo yeeriwa. Haji. Omusajjawo gw'oyagala. Nickname gy'omuyita yaani. Wanji mama yogera. Omanyi abaagala nababa. Omanyi mutala mujamani. Omanyi Mary omanyi buli abaagala nabasinga bayina that coward. Bayina erinnya. Bayina obunnyanya bwe batera okweyita obutaba mu bantu nga babweyita bali babiri. Yimirira kagwa. Kati. But I'm so thankful. Naye Shifa. Kateke wano. Right. Kateke wano Mary mabega. Naye kimanyi nze sawa kwogera linnya lya musajja mu bantu. Naye oyina that. Kibaawo ng'omutosa kwogera linnya lya musajja mu bantu. Kitegeera. Okategedde? Yes, but waliwo ky'oyogera ne bamanya nti oyo gw'oyogerako naye ne yeemanya nti oyo ali ku nze. Kati ayinza obuteemanya.
bw'aba ataddemu obudde n'akola kino kyonna najja n'owuwo ayinza obuteemanya nti yeyakikoze bane ejjasiwulira Mary kyayogedde mbu nateekamu obudde najja gye tuli n'ateemanya nti yeyakikoze naye Mukama Katonda Mary kiki kyokoze ekyo naye ngeze mirembe Mary osazeewo tome lya mmere tugenda kulya naye the moment a month muwe ku bubaka yakoze surprise awo banange this word I love you Mary is different. It hits so much. It hits different. Wabula wabikoze ebyalema abalala honey. Bikoze honey. Gino myaka 5 nga ndi naawe. Omanyi? Abakyala ebintu ebitukuumira ewantu bubeera butono nnyo. Kati wano myaka 5 nga ntudde. Okugenda fumbirako 5 years. Of cooking. This kamane, baby. Flowers. Yeah. Naye yataddemu obudde. Yeah. Obudde bungi. Yes. Balloon. Yeah. The big cake. Yeah. I love you, Mary. You're fire. So, kantwala akadde kano. Yes. Okwebaza omuntu wange eyankoledde ebintu bino. By the way, nz'omu abadde tasuubira nti ngenda kufuna ku birawo bya Valentine. Yeah. Era nze mbadde neewaddeyo nga manyi sigenda funa. Nansuubiza n'okunoba nga mpulira. Wallahi billah. Wali nga tuzannya puulu. Naye ke nfunye ebirabo bino nkusuubiza nze naawe tuti. Okay. Tomanyi kye weesiikuulidde. Bino byokoze mbadde sibifunangako. Kozi yani? Honey. Tova ku mulamwa. Okay. So, bino byokoze mbadde sibifunangako. Yeah. By the way, this is my first time to celebrate Valentine. It is my first time. Okay. So, thank you so much, darling. Thank you for taking your time. Yeah. Buying these flowers. Yeah. They're so nice. The balloons, they're so nice. The cake is so big. Wow. Yeah. You invested, honey. You invested. I'm so grateful. Thank you. Wow. Kakati, these were his words. Hello, Hope Shifa. Nti wanji sebo. Ayogera mpola. Tawogana na bigambo. That is him. Shifa nze gundi konze ne freezing abano bonna musoke muleke bye mukola never freezing yesterday. It was yesterday. When was yesterday? Yesterday was Tuesday. Nagamba nsonyiwa okujja on a short notes problem badde nkunoonya nga sikufuna konze yessebo gusinze munange menyese nenenyeza nagamba mukyala wange njagala mu surprise nga konze sebo yani nti she's your best friend olwayogedde erinnya your best friend ne mugamba are you talking about Mary? I was like yes ate njogera kwani omulala your best friend is my woman nangamba Shifa if you're not doing it tomorrow tompoleza oli busy obachi. If you're not doing it tomorrow, tuchireke. Nangamba, I don't celebrate Valentine, and I've never. Bambi mulavye. And I've never. Kutijjukana nti kino kiri mbutwalira ki ku Valentine nsobola okugaba naye ebyo bya Valentine. Si chibelievingiranga musikitegeera. Yes. But because I love Mary, at least let's do something before Valentine. Those were his words. Ndayira okufa. Wallahi. My friend is loved right. Yes. Wallahi. Nasanyuse. Yesterday. Nsibye bimpuuba ng'emikolo neetala bwe mmaze okwewuuba ne ngamba tufudde omuntu samuwadde appointment ntandikidde wa
Ningamba tugende eka. Ningamba tukole ki. Konze you know what? Katati awo nkubide nongamba waliwo ebitagenda bulungi in your life. Niga ajja ntuleko wane. Twogere. Kati atebo omanyize nyina kino mukwano gwange waba ine ebizibu byambulira atenze sikubulidde byange byenakoze ki ebyantuseeko. Kati mu budde bwennyina oggumya omuntu ate nze nsobola okuleka eki ebyange. So I was very happy to get that phone call. Mpulira nze afunye. Naye nga nangamba Shifa gwezizo oyagala mmeka ne mga Haji nkwegayiridde sisobola kikola. Hayi nyari ogeze. Haji sisobola because she's my friend. Nebo yandibadde Masaka ku bigere sisobola kusalira. Are you for real? Yajja kuddiramu how it started. So Anti oyo kati oyo Haji mukwano buli kimu akingamba. Oyo fe tugeya kati obadde ozze wano by the way Haji okukubira nga buli kimu akimanyi era ne mu updates ngoyingidde awo ne muwaka message on my phone nga Haji kati una ayingidde nkiyiza bwenti ne bwenti ne bwenti nkikale nga mulya isagaza musoro kunzita ababiri muwe bannange kansooke ndeke n'ebyokusalako Haji bambi tweyanziza. Thanks for being considerate. This means a lot. Antu abatalina mukwano bajja bitwala nti kwemoola nti kukola ki abamu balowooza nti but please this means a lot. Tweyanziza on behalf of my friend. Tusiimye nnyo kuba nze nkimanyi omuntu oteekamu effort because abikola abikuwa. Naye yalabye nti nekino tukole ki tuyitireko eno nayo like ngabo omanyi nti love kubeera kuyinga kino kyagenda kumpa. Yes. Era nansindikira message eggulo nga ngamba Valentine yabajega ngamba ngenda kunoba. Yes. Nangamba oluddewo ddiya. Wallahi kati munange Haji nga bya speed yawo. Twayogedde yesterday netukikola leo. So ameka. What was the time? Lubadde lwaggulo by the way. I think I have the chart. I think I have bring my phone. Chart yemu eri kuli iPhone 17 Pro Max. Leta nesku iPhone kuliko leka audio zempereza Haji because ntegedde eri simu tugikwasa. Then today nemuzza kwene simu. Kati kankulage munange Haji. Haji yakoze surprise wuno. Bannange yeye. Haji yakoze surprise. Era ompulira wano. Nze kati ngenda mulaba tugenda kikola. Wedda ndoza balenge ye balina orders nyingi baturisiza. Netonda obudde buyise sinakola. Ali mu kujja wendi naye lwakuba mu mulimbi angambye ali waka alina ebimusumbuwa busaawo ndi bw'afudde. Nemugamba jangu nnyina byenkugamba naye si bya ssimu kati ali mu kujja waka ali kujja wano ebuziga kuba mbuuza twesange wanga nange simanyi kale tugenda kukwataganda somewhere buziga kuba ngambye makingi taliyo so kamufune. Yes. Bwe batyo naye bino dolaba tabizzeemu because I think he's busy. He's a busy man. So yono Haji wannambo ayo Mary. Nkomyawo. Yakoze surprise ye yankubidde yantumye. Then later Samsung katono mulage message ziyakola ki ziyasoko tuwa nga tunoonya. He had called bambi. So this is the phone kuyajjira eya Airtel. So nera alimu Haji wannambo ayo. Hello, how are you? When get time, kindly call me please. Then he called. So, baby, to my dear, you're loved. But after block my man. Yeah? I don't want you to talk to me.
Ati bw'anaatuuka okwagala okukolera surprise nga ddamu omwani blocking. Mukwano. Ku bubi bw'abantu. Wansigazaayo nze. Kale. Munnange haniwo. Njagala okutwala Bambi nange mwebaza n'okunconsidering nti I'm your friend. Akimanyi. Kitegeeza yansiima Haji. Mu bantu bonna. I appreciate. Ayina ensonga yadde asobola otuma omulala n'abireeta sinza ali special nnyo. But he decided nangamba your friend. Oh my God, that hits. Your bestie. Yes, kwata bambi otukwate buli kantu. Kati kanziremu eri special. Eri special. Nga n'ekimuli tukikutte. Tezigwa byonna bigwa. Mukwano, sente tezigwa. Nga tukikutte wano. Njagala okutwala omukisa guno. Okwebaza omwami eyannonda mu bangi. Bandaba ntambula balowooza si mukyala wa muntu naye nga ndi mukyala wa muntu. Musajja w'ekitiibwa. Musajja w'ettendo. Omusajja mu basajja. Omwami wange. Taata w'abaana bange. Omulungi. Honey, thank you for loving me. Thank you for being a good person. Yeah. I don't know. I'm loved, right, you people? You are. By the way, this is the first surprise I've ever got on Valentine. The Valentine zibadde zijja ne ziyitawo. But my mind doesn't celebrate. Birthday era nali naawe omusajja yatuweereza ebimuli. Baabitusanza na mu kkubo ku Entebbe Road nga tugenda ku Victoria Mall. I'm telling you. Yatuweeza ebimuli ne cake. Ojjukira cake we twagisalira. Yeah. That one was my friend. It's your friend. Yeah. Nali mbigabidde Haji. Mukwano. Anti nze buli kimu manyi Haji mukwano. Ebyo byakulabirirako ssente. Ndowooza ozirabye. Kubanga tayogera nnyo ebintu bye bya ssente. Yampadde omulimu nga toogedde ebigambo bina. Naye awo omulala asooka kuvuma. Muteeka essimu ku gundi nga temukwata. But I don't know where Haj got your number. Ngajja mbimubuuza ebyo. Era ngenda omumwa twagoogeddeko. Wabula tuba tulina sobola kwebaza. Ekitegeeza obadde ankubira wano nga mwandidde mudde omazetambuuziza. Where are you? Namugamba I'm at Hope Shifas place. Nangamba let me come and pick you. And after ngambye ntuuse waka. Yeah. Naye ssebo batandika ddi okumpita emabega. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Haj. Thank you for being a good person. I love you so much and you know that. Olabye ebituuka ne bibula bulijjo oyogera. Taka bulijjo oyogera. Ebituuka ne bibula kati bwe bityo. Naye omuntu ono nanjagadde. Muteekinge notes. Take notes. Good people exist. Tetugwamu ssuubi. Thank you for being a good person. Thank you for loving me and my kids. My children, the kids that I will have. Ngenda kuzaalira abalongo. Me, you, twins. Yes. You and him forever. Yes. Naye bambi kino mbadde sikisuubira. Wow. Mbadde sikisuubira. It feels good to be loved. Ebyaddala. So good. This man has loved me. I appreciate. Omanyi nze buli kimu ekijja mu bulamu bwange. I appreciate. He has loved me. That's nice. I love you. Ate oyo yakyogera akijja ku mutima. Ndowooza wawulidde ebigambo bye si bingi. Ye muntu gw'ogamba honey this, it's okay. Honey this, it's okay. Thank you, baby. Bambi tweyanziza Haji. We really do appreciate. We don't take this for granted. Thank you so much for making my friend happy.
for making my friend happy. She's really happy. Yeah. And she loves you so much. You know. And he loves you too. Hey. Kubanga tali mu kika ky'abasajja abali wasting time. Like si muntu ayagala okumalira obudde. Yayogedde atya? Si wa muntu bano abamalira abantu obudde. Kale wamwayogedde myayogedde atya? Bannange. Naye kaliko kanti yagambye mukyala wange konze mukyala we yani nti your friend, your best friend. Yakongeddeko nti mukyala wange. Yes. N'agamba Mary Nambwa yangamba ekiki? Bannange we twasitukidde. Buuza abo leo tubadde tulagawa. Tubadde tulina olugendo. Mbagambye wallahi mbagambye tekisoboka. Naye kale bonna baali wanga tebakulaba. Kunkolera surprise. Abula honey, thank you. Yebale kujja mbulamu bwaffe. Thank you for coming into our life, honey. I don't know, obeera okogedde nayo noga gweno haja akwagala fani wo. Wallahi. Kati okazzeemu leero n'enseka mutane mukama nabaza nkwe. Oli enkwe nnungi. Wandigambyeko era at least nga nzijja shifa. Badde sijja kugamba. Nange nandyagadde mukwano gwange afune that surprise experience. Wallahi experience. Okiwulire muli kikutuulemu nti surprise. Weebuuze lwaki okumanya naye kyadayagala obweddamu ogera lwaki teyakikugambye. Lwaki teyakubidde naga agenda ewa Shifai n'ebimuli byo. Gamba. Yeah. By the way naye yandibinneewe. Ne w'omugambye wanera maama bw'akubye mbadde nti nga nsibye obugalo ngamba hagitatta surprise ayinza okugamba ebintu bye wabifunye gwe tomanyi bunkenke bwe mbaddeko. Mbadde ku bunkenke mukwatire ebirabo omuwe. Namwe naye honey. What have you done? Okumanya Yohanis so yangambye kifamukolera ekimuli okikole bulungi buke nnungi nkyagala ka 5 ne mugamba okene keke naga yeetaagisa nayo ne mugaye tujongereko yabadde ku bwangu ate nga nange siwayo mangu list mba kujongerako nani ati nasose nemba shocked nga haja nkubidde n'ebyokwongera nebimbula. Wali takirowooza naye. Kati omanyi omuntu okugwako nti Mary gwenjaga ningamba watu nesooka nebuuza bannange she's my friend ngina kikola ntya kati nesooka ngetinga stack okuwaayo list yenze agakoze ekizaata amuwadde ideas bulungi. Ye yazena idea ya kimuli ne cash then nangamba kyekira nemugala tuteekeko ne keke naga okay naye yeetaagisa nti konze ye kati nabadde nabadde stack tewamugamba gomanyi gwe okukubira ne bako halo nze haja singa sibeta no sebo like so I think also tegera that moment oyingire nenga akakwateyo ka video kumeze natandise dash natandise dash nigaba nengo onyumye kakwateyo ka video at surprise yeyo mfano tegeza wano mukunekebezaako what are you doing what time are you coming home wabula mwenna abatafunye ebimuli mwadiba ngenda kakolera wano ate wano nvaawo ekitegedde mukwana mwenna abatafunye ebimuli mwadiba you did bawe tuwe mukwano ekyo ki relationship kyoli mulimu kigenda kukutuga kigenda kukutuga funako ku relationship ezalakizale omuntu abereke yakulowoozeeko bino wano wabi tembyagala you did mwadiba batuse jasi era omuntu alanyewo ku mazzi mukwano mwadiba you did wano nze nalonda anti bajja kuza few moments later bayiga nze omanyi kye nayiga I live the moment
wano nayo no simuta I leave the banange nze mbadde nsabanga tetunayo nonape osokolyeko ku keke ya Haji. It is so sweet. Sokolyeko bale batwe akambe ne sowan jasa sokalyeko ka keke katono then tulyoke tujjule mmere. Mbwati ziti ate. Nabula mbwaloza temunaba ku surprisinga. Ne akambe. Bambi Haji thank you. Wabula hani Bambi ongambangako you're going to surprise me. Wabula gwe ngenda kuzaalira abalongo. Okay. There is a surprise tujikoledde wano. Gwe binyumira nange wadde teban surprise. Katimba kugamba you didn't have that experience my dear. Wallahi mbadde sikiwulirangako. Tukyusize kuba tuyita wali. Nego tomanyi otubunye obufuufu mangi. Nga sibuliko tulina ono tunyumyawe ngendako ku TikTok. Sebo ona ngambye ono yennyini. Bwe session ebeeramu mugundi nga sigirabanga tebanga session tebanga mweyo mukwano. Era nyingi sene ngamba nga bobeera ku bunkenke ne ngamba oba musoke mutwalira olugoye akyuse kyokka atenze nkyusiza nendutegeka ntegese wali sharia lenga akanteke sharia oba jambale kati nengamba tekiyinza okutta moment ogenda kumpaale akantu engeri gye wagizeeku okun surprisinga ngenda kakuwa my dear bampa olugoye nga tetunaba nakuma olugoye lwogenda okukoleramu kali akantu olwo olulala. Thank you for being a good friend. I'm happy for you by the way. Wow. Abantu tebakimanyi nayo yo musajja njagala. Nange muli nkiwulira. Omanyi omuntu akwagala nawe nawulira nti akwagala. Kati yoyo nno. Anjagala bani. Mpa olugoye nkyuse. Mundo ina muleginge. Wow. You're closing. Hey, yes, omuletereko n'akasipi. Shali ye ya black omuletereko n'akasipi. Wow. Yeah. Kati wabaddeawo ng'okola nkwezo. Bannange mwana gwe. Naye Mukama mulungi. Tukigusiza. Here we are. Saba nange ne papa katimba kugamba mbu sijja. Ambade jayi ya plan B. Nandi kulemeddeko. Mbadde sa disappointing Haji. Ate naye akimanyi nti mbadde sijja nja kukiyiiya kale. To you. Kana gwe. I love you Mary. Akoko kakamala. Nyongera kutemya. Ekigambo teekako I love you Mary. Konzo okay. Ebyaddala abasajja abasinga bw'aba akutuma akugamba njiiza shifa by'oteekako. Yiye ebirabo by'onamu yiye ne by'oteekako. Naye amazima banjagala. Yeah. Kutya buti kwogera naye yo omusajja njagala. Nyabo. Saagadde kibagamba naye ono nafuna wa stock mpya. Eno love mpya. Ikusitoko mpya. Hey! So my friends, kachuse. Mary totyanga binombo simanya it will end in tears. Live the moment. Yes, okay kwambala lugoyi. Wabula. I live the moment wambala wa tent. Bananga abantu boogera. I know. It will end in tears. Yeah, it's a 21 leero bambi. Era abatulaba ku Nsomwagala surprise your loved one. Yes, we invited Mary over. Ngawe manya abasinga tulina show empya gye bayita spend a day with Hope Shifa. Tuze tutambula na soko gijjeko switch it off. Yeah, tubadde ne show spend a day with Hope Shifa yali running ku YouTube channel yaffe Nsomwagalawo. Naye these days running ku I Hope Shifa Entertainment. Okay, mikwana abatulaba nyongera bajjukiza nti Hypex Studios wali Busabala Road na Jana Kombini ya Cobbins Moto okuba ebifaananyi ebirungi ye mukwano beekwate tojja kwejjusa bakuba ebifaananyi eby'omulembe nnyo ddala ddala ye gw'alina omukolo gw'otegeka
ng'osuubira okutegeka omukolo gwonna weekwate aba Hypec bajja kukuba ebifaananyi. Yes, by located at Nigerian Community Cobbins Moto, Busabala Road, bali ku 0754 192434 or basayin ku 078934 0789343802. Yeah, baba isi Hypec Studios. Hosh Fashions and Bridal bali kushare bulenga bekwate. Ngena kuyitira Uber my love. Zife wano zikeesa ijja kutuusa mpaka ku mulyango. I just request on my phone 2 minutes abazze ng'akunonye. Wammateeka ako just talina kyamanyi ku bintu by'okwambala. This is red and white plus black. What's wrong with that? Shifa. Yes, my love. Olinayo nga olugoye lwa red. Enkya ngenda kukolera mu red ne black ate sifunye lugoye leero. Red ne black. Do I? Okukola ku gundi. Do I? Tugenda kulaba. I'm going to check. Kasitama loli emmere ate gwe wooli neerabira ntya. Wanne bwe ziba mmeka bagenda kutuusa. Ate tusobola jasa ajja kujjukira. Bannange ffenna tomwereza ku birabo? Mama muwereza. Ngenda muwereza ebirungi. Naye gwe waganya okunkwata obuntu obulungi nga tetunnasala na keeki. Nina sooka okukwata wano. Munaalya keeke? Kano akagundi kaavaawo ojja kazzaawo akapeesa. Bisigadde ndibyo basojji bugenda nga babukuteerawo n'esiba ne basobola kuteerako zipu. Nga tetun sooka ojja okwate mukwano okola omulimu gwo. Tagenda funa anti Valentine kati agamba nange. Sooka okwate wano ebimuli byonna. Embeera yonna nga bw'eri. Then otukwate. Biddemu. Nina okweditinga. Biddemu. Aiza katali kasino. Anti tuyogana sala kati. More kids, baby. Say, a man can love you. Ate egwa mugambye abyonoonyi. Nedda omugambye tamnatuuka akaseeko. Enda kakola bwe kiri. Ebo kayisaawo bwoti. Ne bwoti. Nene saidi. So, nyongera kutwala omukisa guno. Okwebaza omwami yannonda mu banzi. Nze naawe tuli tuti. Kufa kwe kuli twawula. Abantu tebajja kumanya. Nayenza kasita ku mutima nkumanyi. Kati kibaluma bagamba Haji wa Nambwa yaani. Yaani bali eyo. Abantu beebuuza lwaki nkola nti. Okushifa. Watandika ddi enkwe? Enkwe nno nziruddemu emyaka egiwera. Nawe tokyegaana. Nakikkiriza. Naye nzirwiriddemu ddala. Banga liweze. Ennungi. Enkwe ennungi. So wayise mu biki okuntuukako? Kubanga. Wabula bambi. Yes. Munnange Mary bye nayiseemu okutuukako. Bwe nafunye akasimu. Omanyi kiri oli omunene. Empologoma n'ewuluguma. Naye omusajja ajja kunkubya amasasi. Nabadde ndi awo. Tulaba omuntu atukubira tutambula. Twabadde ne Jasa oyo. Today we are supposed to work in Iganga side. Leero kyekyabadde ku programu yaffe. Yesterday twadde twetegekera leero ku travelinga to Iganga. Kati tuba tuli mu kibuga tulina bye shopping ebya Iganga for today. Netula omuntu akuba like 3 missed calls. We didn't answer ne tugamba bannange onaakuba bwati kiki. Twali tetunaba kutunula kiri ku WhatsApp. So tuba twakatuuka wano badde batusavinze emmere tulya. Ngenda owulira. Yasoose kwogera na Jas by the way. Kuba Jas ya receiving esimu ya Airtel. Kati Jas yagenze owulira. Hello, Hope Shifa. Nze omwami wa Mary Nambwayo. Nze Haji.
Jasi lwakutene ne Jasi yakoze ati essimu ngeringa emwocha nga bogamba kwata nga amasannyalaze gatuuse so Jasi nga nkanyugira essimu nga nkwata kuba manya gyanforwardingidde nengamba wangisebo ate no yagikanyugira takunnyonnyola kanange nataddeko ntandikirawo emboozi shifa nze Haji tontegedde konze banayisebo inze njagala surprising a friend wo nga biri byonna sinabiwulira bibogedde ne Jasi omanyi Jasi olumu awuguka kati olwagize nangamba inze nja surprising a mukyala wange konze mukyala wani nti best friend wo nengamba ekiki iye nze Haji nengamba banayisebo nsaba kunsonyiwa nangamba no excuse tongamba ki gusinga gwe mbadde nkunoonya nga sikufuna njagala surprise yange ekolebwe enkya. I don't believe in Valentine but for the sake of my woman go and do something for her. Abazi bamuli mutya so nentandika olowooza nasose kulowooza nenga nfuna ntya keeke mangu. That was yesterday sawa nga 11 ez'olweggulo. Nengamba kati mfunye ntya keeke mangu manyize keeke nga baziri fresh sigenda mbukeeke oba buludde mu supermarket mwezi mulamba nkakuleetera okasale munda nga kanaanuuka. Some supermarkets not all tebagamba nti nzikuba so ebbanga lyonna nga bakeeke nga ziri fresh. It is very fresh. I ordered it yesterday bakedde gibakinga because I work with people abayina ebyuma byonna nti mu ddakiika eba ekoleddwa. Icing sugar ali fresh siyo naaba afudde simanya amagi gakoze gatya so it's very nice. Kirungi ogenda nagiryako nga tuli wano. So he had the flower idea. Mchagala mchala wange afune ekimuli nekyakino baako emitwalo nga 5 at least. Then nanga Shifa, then what do you think nze ncha freeze nze bwenti nga tufudde njogera ne Haji bya ddala. Nagamba nemuga Haji tutekeko ne cake naga okay it's okay yetagisa is it necessary konze yes it is naga oh fine jigatteko nga tayina budde nangamba sente ozaagala wa Haji nasindika mobile money sente mpitirivu nno nangamba Shifa gwoyagala mmeka nemugamba Haji I will never charge you ku mukwano gwange wange nga bali mukolera kirungi nemuga Haji gwekwata sente si kuba nti yansabye offer he didn't want to yangambye genda ngamba gwe zoyagala zokola nemuga Haji she's my friend I can't sisobola kutandika kugamba mu Kampala nkolera zino simabi no so nga mpulira nfe essanyu nga kikutuuka kodi so bwetwamaze otegeka ebirabo netwerabira mayi oba ne mukwano gwo oba muli oba ogamba nja mufuna oba ki simanyi lwaki satandise kuyiya yesterday ate nekiri asayagadde okirowoozeeko nnyo because nayiga mu surprise enkola bw'ogamba omuntu ng'obulayo ennaku okikola nga bya speedi nga saagala okirowoozeeko nnyo gambe Shifa banne kati kiki ekiriwo so saakuwadde time eyo. So honey, you wanted something romantic. Yeah. So honey, you think this is romantic? Yes. It came abruptly and it is so romantic. So, ekyasinze okuneewuunyisa ku mwami wo. Out of ku surprise 10 zenkola. Surprise 95. Teri musajja ali ayiza bigambo byenteera ku birabo bya mukazi we. Ku 10 95 tebamanyi what message to use. Era abasinga bempa messages ku birabo Shifa yaziyiya. Benga bidda amasaawa netaka ebigambo ebya love ebya romantic baba mwe bambuulira nti Shifa njiyiza bambi. I don't know what to say. Not in a bad way, baba agala, but nga bomanyi abasajja abaga bankoleki. But Haji ngansibula yangambye okay Shifa sente ozaagala kuno nti yessebereta nakawombe Shifa nti no problem. Nangamba ekirala akatalekeka wandiikako I love you Mary ku keeke na wonna wosobola kiwandiika. Chobolaba kuno kuliko I love you Mary kwabaddeko ka so much simanyi lwaki wekimuli yakirabide kwayitade kina kuba I love you so much Mary like ofumbo bwange tabwagadde nyo mutegeeza buno sibuva so ne wali nentekako I love you so much Mary byabadde bigambo bya Haji si byange so within 2 minutes sente zade zimaze okugendako ate musajja wampisa mba nkutte essimu nti mukubire nga yankubidde nangamba sente ozirabye okay good luck. Bwetityo
tukedde tanaddamu kunkubira ssimu byebyo ebigambo bitwasembye okwogera tajja okujjako nga waliwo era ebizze kiriwo era nga kya surprise. I know. Ate era nja musuubiza nja kuyiiya ate era tekijja kukwatagana kino ate era tojja mmanya nti ngenda kusurprisinga kye bayita omulimo nga gwa muntu calling y'omuntu nsobola okusurprisinga Mary emirundi 5 in different ways. Wallahi nabadde simanyi mbadde simanyi nti ngenda funa ebimuli bya Valentine kyekisooka kubanza ebyaddala sifunangako ku bimuli bya kati nyumya na wali naawe engeri gyontuuseeko nyumyawo ombadde waka I did not work cause sound wange yabadde mufu ate ng'omwami yonna mugambye hani sound wange mufu nagamba how much do you need? No, you give me like today and tomorrow we are going to buy good one nti kale kati nembeera ewaka yavudde n'ewaka nga sisuubira abula musajja gwe waliwa so kati but I think yagira mu kaseera munnaaye mbadde waka onsindikira message aŋŋamba alo aŋŋambye oze abruptly onsindikira oliwa kyekiriwa oliwa egamba ndi waka sawundi wange yafudde maze wiiki ndi waka sikola ndowooza ne channel ogiraba tekuli kiriyo naŋŋamba jangu tunyumye mukwana 10 gyange sooka ogimpe tegiri ku zino nkugambye ntya teziri ku zino ziri zaffe z'abakyala zino za mwami wange so ngamba tanange nga mpulirawo binti oli munaku naye jangu oyagala kulya ki konze njagala nyama kubanze njagala nnyo ennyama n'omwami wange akimanyi tananga jagamba era otandise era bajja kukyawo okaabe it's okay live the moment. I have to munaye nga ngambaawo mmase nina muwala wange mmase awo wabula kanyimuke mangu mangu ngende kyokka omwami yabadde ngamba I don't have money nga yakampa fees wa papa wabula bambi munaye okategedde nakasasula fees ate kati era munaira omuntu ayinamu nga sisuubira because I thought he doesn't have money. That is what it says. School fees week. Omanyi abaana basomera mu international school basobola okukamula. Kyokka nga yakwegayirira papa tumuse ku ssomero ng'ogamba bannange tumuteekeyo oba tulindeko tuyagala kakuveeko ku lusigiri nangamba no okale woba toyagala nnyo agende you can take him for the second time. School fees zigenzeeyo munnaaye nga ntambula akakola lumu takatinga like one at once yes nga nzija ntuuse yapatinzeeko gumu it's okay ntuuse nga ntandika mu kufumba tukola dine with Hope Shifa Hope Shifa Hope Shifa entertainment Hosh no rush tujifuula Hosh entertainment kale Hope Shifa entertainment naye nga nfumba nga nekeja nazo okulaba overi ombuzeeko wannunga mbu oli nangamba wabeerawo ka moment n'obeera ng'onyumyamu wekka nga bwajja it did not skip my mind ogenze kunsurprisinga naye bannaye wakuguka mu kintu kino era abantu basurprise eyo byonna Hope Shifa because how can you surprise your best friend? So even on my GLE, you're going to surprise me. So my husband is going to tell you to surprise me when he's unveiling my GLE. So naye Noja, I'm so grateful for you. And grateful okubeera mukwano gwange. Ate ndi grateful ku omwami oyo okubeera mu bulamu bwange. Yes. Bambi.
Thank you. Tiwajira mu kaseera akatuufu onneerabiza biri ebyayita. Mukwano siina kyenzijukira erinnya mmanyirimu mwami wange. Siina bye mmanyi. Kati bw'otuuse mu momenti y'okuteeba mikwano mugende sho mugirabe Mary atuuyanye. Naye ngambye era Haji gwabadde ayagala nkyuse erinnya. Bannaaye mu kusooka ngambye erinnya ki? Ngambye Haji. Ogambye Hani. Haji. Ogambye Hani. Ngambye Haji. Mary ogambye Hani. Ngambye Hani. Mary otoyogede. Mukusookera ddala. Mary nenkugamba n'okugamba muyina siginicha yammwe muyina erinnya lyammwe eryo lyoyogera ffenna lye tumanya abalala nga naye ngamba Haji. Mary is yes. Mary is sweet mkwano. Mary is tall. Yeah. Mary is loved rightly. Mary at hope toyogera Haji mbantu baleke balowooze ebyo. Mkwano. Mary, I'm your friend. Yeah, I know. Nabaleka balowooze. Baleke boogere. Tokanga bazze bakungeeyeza bake. Nange nenseka nabasekerera. Bagambe gwa mumanyi. Nimbaga munnyumize nga babula n'okunkubira akafaananyi nnyini mbu bampeereze. Mbuki. Mbu bampa obukakafu mbuno mbu bakulengedde simanya ng'olina w'oyita. Naye mmwe mulimanyi omwami wange musajja wa kitiibwa nnyo gwe twala nti akyusiza obulamu bwange. Tageraageranyizaako kati omugeraageranye ku musajja. Kwani? Musajja tasurprisinga na bipate ebyo Valentine naye n'agamba for the sake of my woman I'm going to he doesn't believe in Valentine. He doesn't. Yeah. But for the sake of me, baby has done it. Baby. My man right there. My babulire man. wekifiiringa for someone to be there n'akulowoozaako n'akukuta n'ategeka kano nga just ayagala osanyuke. Tell us that feeling. Okimanyi? Like what feeling omuntu okusurprise? Like bw'owulira kati gwe that feeling. You become speechless. Yeah. First of all, I don't think I'm the person sitting here receiving these gifts. Yeah. Because mbadde sibirowoozaako. With some cash. I love it. Thank you, honey. Omanyi kinsesa ku Haji atumanyi. Yagambye kati ono bwe mpaakinga omulinda bujja kuca kangire nga neetooloola. Alinze mukazi we. Wow. Tugire tunyuke mukwano. Olina ogenda weebaza ebirabo. Mahogany style. Waliyo mahogany style ne maki style. Mahogany. Zizangshunha. Mukama Katonda. Zihuha. Zihu. Aiza kaudakiika mmeka? So, gwe kyokutwalira ky'okusurprising a best friend wo? Wow. By the way, you get a bit nervous. You know, like that moment when you want it to be perfect, ngogamba bambi anasanyuka kinaamunyumira. First of all, nkukuse ekyo kyose kyejjusa. Ekyo I will apologize later. Nti omwami wo okunkubira ne sikkubira. Ekyo kinene. Era emboozi yonna terina emboozi eyinza kuddamu awo. Era njirabye. Tewali. Okirabe naawe. Saagala nnyo mukwano gwange. Yes. Asinga kukwatagana na mwami wange. Yes. Era bwe nakiraba ng'oyongerako ngenda kukusalako ebigambo. Ewuwe. Tabule. Mujja kuddamu mu surprise. Yes. Oli mutuufu. Njagala amaka gange shifa. Kituufu. Ate nga nange nga kwagaliza. Yes. So mbadde gamba nti like you feel nervous. Omuli oba ogamba nekinaaba kitya kinaamusanyusa kinaaba kirungi but kyesikyusaamu mbu nkukubira essimu gaye Mary okuyita nno nkuyise naye nkuyitidde bya Haji ekyo sikikola. Bannange tukikoze. Nsobola n'okulaga kyati yaffe lwakuba essimu mbina byonna n'amaloboozi na byonna byetwanyumiza naawe mbina. Neshifa. Yeah. Bannange nyongera bategeeza. Nafumbirwamu kaawo. Yeah. Era seevuma. Musajja n'akwagalamu kaawo era akyakwagala. Era yansuubiza nti tagenda kunzizaako.
era programu eno genda gimusindikira. Yes. Entanda yange gye musibirira. Awo gwagenda omusindikira. Mbadde nkukema awo mukirasi mwoli. So entanda yange mbadde nkyagamba ki? Entanda programu eno ogenda gimusindikira. Neyanza surprise zonna byonkolera byonna. You're such a good person. Buli mukazi yandibaddeko n'omusajja nga gwe. Everyone deserves a hug in their lives. Okitegedde? Naye ate nze nkulina. I know. Omanyi wekirulikika okubeera n'omusajja omukaga omulungi ow'empisa atalina bigambo ebigambo bye bingi nnyo ziba ssente tabwatuka tayogera nnyo ne bwe muyomba ayomba mu luzungu. Ndabyeko ayomba mu luzungu. Yes. Ye ekigambo we respect. Mukyala we ama respect. Kati kyekyo kyennina. Yes. Bakyala nze nnyiiza. Nze nnyiiza. Kituufu. Naye ng'onyiiza gyasa enkya n'eggulu. Mwana gwe. Naye abeera mukkaka. So is a full package. But entanda gye nkugamba, I know you love me so much. Don't ever put another woman on me. Yes. Kawulire tunula wali okamuddiremu. Tonzizaako. Yenze Nambwayo Mary. Nze Kinene Mary Nambwayo. Ntwala Haji namba 2 ataddizibwako. Engeri gye wakigatta ne ku linnyawe nti ataddizibwako. Kati wakerera n'akikola ate erinnya liba lyonoonya. Yo. Naye atandika atya? Ye omusibako kyaki? Ye bannange. Goddizibwako. Abantu oba ogenda bagamba ki? Kiki kyotafuna? Tasobola. Kiki? Mary tasobola nze ku byendabyeko ebitonotono. Kiki kyotafuna hani? Yatuuka walaga. Kiki kyoyagala nkole? So Mary, sala keeke. Okay. Tulyeko wano. Then tujjule ekimere by the way abatulaba ku Mary Nambwayo. Mutwalira kumuweereza ku Mary hani? Gwagenda muwe tugenda mutwalira of course. So abatulaba ku Mary Nambwayo YouTube channel, abatulaba ku Wewunyisa Omwagalwawo YouTube channel, abatulaba ku Hosh Entertainment YouTube channel. Mwebale kubaako. Today we've surprised Mary. Nenga namuletedde mu kanyomero ka Spend a Day with Hope Shifa. Show yaffe ya Hope Shifa Entertainment. Yatufumbidde akamonde kano, atufumbidde ennyama. Bannanga akawoowo. So mubeereeko tusale cake. Where is the matchbox? Yeah. Where is the matchbox? So kati mwenna mugenda kuyimba. We are celebrating my love. Okay. So mwenna mugenda kuyimba I love you Mary. Haji loves Mary so much. Haji loves Mary so much. Muli waba naye mujja tusale keki. Eno love tulina gifiringa ffenna. Nezireta kavuyo. Mwangu we bannange. Okay, my love come. Naye ani? Naye Shifa. Wow. Thank you God. Okay. Kama we bali kuwa mwami wange. Okay, 3, 2, 1, 0. I love you Mary. Wow. Kuberi. Baba li ababwagala I know. So I know. So era yiwa buyiye erirumu. Naye nga bannanga abalungi abatulaba abamu bwe tuba tetunnabifuna we celebrate others ababirimu not in a bad way. Twagaliza abalala tubasanyukireko. Asigenda funa Haji ngenda mugamba tukolere surprise. Ebyeddala. So mikwana abatulaba tubaagala nnyo. Thanks for watching. Negomani Haji bwakwagala. Not like your things, eh? Yeah. You have surprise and whatever. Have you got? Wow. You're going to eat cake. Yeah. That's nice. Then you also eat food. Wow. Soko olieko Mary. Mpozi nze nsooka. Yeah. Thank you God. For this man that came into my life. Yeah.
nasooka ne mmugaana. I know. Ngera abawala abalungi bwe basooka okukola. Yaŋŋamba gwe nnina okuwasa ne bw'okola otya. Teyakugamba nti byakupepeya, yagamba byakuwasa. Yaŋŋamba ŋŋenda kuwasa. Wow. Gwe byonna bikole naye ŋŋenda kuwasa. Yes. Naye nga ndaba bonna abasajja bayaayo. Jasiraba. Alikomba kambe. Ŋŋenda kuwasa. Okay. Here. Celebrate Auntie Mary. Good. So mama wange webale nnyo. Oba nkwene icing sugar. Mbona mwagala icing sugar? Siwulidde. Mbona mama kale baby. Another one. Kale mwejjireko. Kanzijeko wanakanga kati ibajjako wali icing. Okay. Iba tayagala icing. Muyanzani. Ani amukoledde surprise. Inze. Gamba Haji. Haji yakoze surprise. Mwena mufunye just yangole cake. Katika nkulizeeko. Owulire love yaffe bwenyuma. Yeah. Judge our love. Ojuulidde? Ojuulidde? Wow. Mugende bye. Mmalawo cake tugende mu kimere. We are celebrating my love. How is it? Banange woma ani azikola zino? Yali. Yeah. So yummy. Ani namukoledde surprise. Namukoledde surprise nga yawaka. Yammwe babiri. Yasanyuse. Yammwe love esula wammwe. Gas tukyalayo ddi. Banange yasanyuse. This is new. I've never expressed. Mwena mwekolera biri nnyo. Iye. Kuba naawe muna ekino kiri nnyo. Yasoose. Naye gwe omusajja akwagadde. Ebedda. Kati mu ngeri gye wayageddemu naye. Owulidde nti anyagala. Aya. Omusajja akwagala. Mary. Akwagala. Jomanyi jasi yatandika otambulanga gwe. Mwe kyamudibiza ku lujja. Tulina gye twali. Nali manyi bajja nakakusaliramu. Olini. Waliyo omukyala eyo bamuyita jjajja Semanda. Yatugamba muleme kuba bafala. Omuntu kyolina ekyokulwanisa kikozese. Bwe liba bbina liteekeyo bibinala. Bwe liba bbeere liwanike. Jasi naga Mary kyava atambula bw'ati. Yes, you raise your head high. Ojjajirya kekeyo ne hajja jagisanga kewaka. This one can last for a week. Yeah. But it's not a sugar person. Just like me. Naye ndiddeko. Naye sukali si mungi nnyo. Obirabye. So omuntu ye asobola okuva eri n'akwagala nga tobirinako. I know. N'akugamba gwe nja kukwagala. Just when you thought nti teri yayinza kukwagala. Yeah. N'ava eri n'akwagala n'akwerabiza ennaku n'akwagala. Gwe musajja gwe. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.